abavubuka bana bakase omuwala akaboozi. Mwana muwala oyo anyumiza emboozi. However, abantu basigadde mu comment section beebuuza ekituufu ekibaddewo. Akanya kugamba abavubuka bakozesa obukodyo we bati simanyi biki, kati abantu basigadde beebuuza watuuseeyo otyamu abo abavubuka. Ekyokubiri, abamanyi bwe babeerawo zaawo ku Gazaland, abavubuka b'oku Gazaland mubeegendereze. On top of that, ate tebaagala kukozesa susu yeka wabula baagala kusiyaga mu kabina. Kwegamba omuwala anyumizza emboozi, nange ntuuse ne ŋŋamba oba kyamutuuseeko oba tekyamutuuseeko, kubanga wanyumya alinga agamba mbu tekyamutuuseeko. Details zaawa alaga kyamutuuseeko, details zaawa alaga abantu abamanyi, details zaawa kwegamba omanyi okubeera mu confusion. Kanka kuteereko chai kanza ayogere nnyo. Nze obulamu bwange bwonna nali simitingako ku bavubuka nga bananga ba rapist. Bagiyita rapist, nga balepinga abawala, babakuba. Bavubuka mwena bafunidde reference, by the way. Sagala kaba, kubanga jo kyansukkako. Bavubuka mwena bafunidde reference. Abavubuka bano basiyaz. Baba bana. Olumu babiri. Omu agamba ava bweru yakakomawo 2 weeks oba 1 week. Bakulimba. Nebweru kyeke kyamugyayo busiyazi. Kubanga ensimu yali tekkiriza mu bisiyaga. Bali bana basiyaga bana ab'obuwala b'Uganda bakuba paka we bakusiyaga. Byenjogera mbiinako obukakafu. Bakwata n'abakazi abamu bo bakozesa mu ssusu, abalala bakulepinga. Abavubuka bali bana. I'm going to give you story eyantuuseeko nga bankuba empi nga baagala okundepinga. Ne babba ne ssente zange zinabadde nnina enkalu mu kasawo $16,000. Kwoteeko kasuka essimu yange neva waggulu ku madala paka wansi. Abavubuka bano bali dangerous. Bakolera mu tawuni ku Galilaya. You boys mukyuseemu. Ekintu kye mukola kibi nnyo. Muteeka trauma ku bantu. Mwene musigala nga musajjalaata mu Kampala because muyina abantu abanene mu government. That is really bad. Nga we muyina bakitammwe abali